Uganda y'enkya. Gashumba n'obwa Gashumbwa bwe kyateekeddwa okusooka okumanya ye nannyini kigambo sisimuka. Yes. Sisimuka Uganda. Naye ate bwe ntunuulira ababisi abasookerwako Gashumba mubisi era ayagala kuddayo ate ye kennyini yeekoleko readdress okuddamu okusisimuka. Bw'agezaako obutaawula kigambo busosoze na kukulabula ye n'aga nti mutabani wa Nadduli atulumba. Ate era mutabani wa Nadduli tatubalangamu abo bateekeddwa okuba mu bukulembeze. Ddala kituufu temuteekeddwa. Reason being nziwa era nenziclarifying okusinziira ku ggwanga ne status yalyo bwe lizze lyezimba. So kitegerekeke nti tobalumba for your own motives? No. Okay. Twagala batereeze saagala beerabe nga bo beyeeyisa olwaliro abavandimwe ng'abajja mu kigambo Obunalwanda nababuuza nti ekyo kikyusa empisa, kikyusa obuwangwa, oba kikyusa jurisdiction wawe mutudde. Kaakati tonnayogera ku nsobi nga Gashumba ezikwatagana ku ebyo ebibadde bitambula mu ggwanga nga nomuvandimwe omukulu mukama wamwe pulezidenti ensobi z'akoze zewalisooseko n'ekigambo sisimuka Uganda. Naye ebbanga lyonna oli kyennyome ku ggwe bw'otambula bulijjo. Abasooka baasooka ne bakulabamu ng'ayinza okubaamu omulamwa naye ate oli kijanjalo kituludde naye ng'ate mazzi meereere. Bw'oba tosobola kwawula nsobi n'oga nti kituufu mutabani wa Haji Nadduli kyagamba kye kino. Tukyuseemu mu mpisa zaffe n'okkeera enkyokakasa nti omukwana Abaganda gwe twabasemberezaamu gw'omukuuma bannayuganda abasigadde basobola okubategeera naye nga bujjajja bwammwe butunuulidde Genesis lwaki muli mu Uganda Buganda. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0776 oba 0783 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Bayibuli etugambye nti mweyita nti muli bazibe b'amaaso naye nga mulaba. Naye ate ne mweyita abalaba ate ebiseera ebimu nga muli bazibe b'amaaso. Abo be Gashumba Click. Si butategeera kituufu naye kye batuddemu tebaagala kubaako akyogerako. Toyinza kuntegeeza n'okakasa n'eddoboozi Gashumba bw'obadde oyogera ebbanga lyonna nti ffe Abanalwanda olwali n'enjogera kugamba nti oli Munalwanda n'onyiiga. Kiki ekiri emabegaawo? Abaffe n'otuuka ne ku element egaa nti tuve mu ky'Obunalwanda ffe twekakaseko nti abasifeya ya Uganda ng'abasigadde bannyabusozi babayita n'abasigalidde abali eri. Yes, bwe mbuze mutambula na adoption y'ebikolwa byammwe mubadde mutunuulira nnyo abantu be mutuuseemu bye bikolwa ebyo. Wano mwasanga Buganda ndabufu ate ng'amagezi agali mu Buganda sige gali mu ba Africans abasigadde. Kyekibatawaanyiza ebbanga lyonna. Ebbanga lyonna Museveni agadde ofuga eggwanga Uganda nga element ne interest egamba nti awatali Baganda can't we survive? Yes. N'ebikolwa byo byonna bibadde biraga nti alumba ekigambo eki Baganda. Bw'atuuka mu madiini anoonyaayo eki Busiraamu. Bw'atuuka ku kigambo Uganda yanoonyaamu bavandimwe Baganda be. Eryo eggwanga. Kati Gashumba nga tannavaayo
ate kujja kwolesa buto mu magezi mu bantu publicly asooka akakase nti bwe tuba tukola ku nsobi tugamba tutya nti eyakyawanze yakyawe yantuma muganda wammwe yeyajja gye tuli n'ebikolobero byakoze biyitirivu temunnabyogerako okyusa sentiments egamba twagala tuve mu kigambo Bunnalwanda tudde mu bavandimu n'ogajjakana Nadduli musosoze ababuulira ensobi nti tuzirongoosa tutya nabagamba nti Buganda it is a big nation terinaako gwesosola tulina ebika by'abantu 12 ebyatwegattako nga balina ennimi zaabwe ne tukkiriziganyiza wamu nammwe bwe mwajja wano nannyonnyola butereevu nti Gashumba bino bibyo bigambo byo naye kambikuddiremu obitegeere oba oli awo nti oyinza okudda mu senses eza bulijjo ze twogerako n'ova ku bikukujjo ate n'olabika ng'oyambadde essaati butereevu oyige n'okusiba amapeesa nga tonnaba kuva gy'oli ojja ojagale ng'ekifuba kikuli bweru njagala otegeera ebigambo bino bibyo specifically Gashumba n'Abannalwanda bali emabegawo n'eggwanga ly'Abarundi liri mu constitution ne president abo yakyusa bajjoko wini ne jokomolo n'abateeka mu constitution ng'abawadde mannya malala naye tugamba tutya bwe tuba tuzimba eggwanga Uganda nategeeza Gashumba nti mu ndagaano ezasooka zaali za 1894 eyo Buganda na Muzungu ne tudda mu ndagaano y'olwenda Muganda na Muzungu ne tugenda mu ndagaano ya 1905 Muganda na Muzungu 1907 ndagaano ezo zonna zoogera Muganda na Muzungu 1955 Muganda na Muzungu naye ng'ate awo mweyesemba yagatta ebintu ebyo tuyingira tutya mu kigambo Uganda nga ffe Abaganda era conditions zitugattayo ze ziriwa n'ekigambo Buganda kisobola kitya okusigalawo nga weekiri independently naye kyenjagala otutegeeza Gashumba ategeere omuzungu bwe yali agatta eggwanga Uganda yatunuulira jurisdiction mu ndagaano y'olwenda mu ogumu n'amanya nti Buganda weeyita weewonera jurisdiction we ziri n'amanya nti bwe nzimba ekigambo Uganda entirely egatta amawanga 114 n'abaleka ebbali temuliimu irrespective of the jurisdiction ezikakasibwa nti bwaliwo entalo wakati w'Omubelgium Omuyitale Omungereza ali wano n'Abafalansa ne baga nti interests zaffe tuzigatta eggwanga ne wetulitemu okulijja ku Congo ne side za Rwanda ekitundu kino kibe kya Uganda ne South Sudan bwekiti bwe kyali ne ku ludda lwa Kenya Busia bwekiti bwe kyakola ki ekite twakigaana tubuuza lwaki temuli mu constitution teyabalekaamu mu mawanga 111 yamanya penalty erigenda okudda butya kubanga twesi yammwe weeri Gashumba n'obwa Gashumba bwo mu buvandimwe baamu bubeezi magezi musoke museewo bwetoowaze oli kyagga mu Bible nti amagezi mutwalo gasinga ebyokulwanyisa n'ebyebagalibwako okulembeza mutwe nga weetisse byakulwanyisa okutuusa obubaka bwo bagamba oyinza okuba okozesa obusungu obungi n'obugambo ebigambo ebitatuukaganye na ndowooza bubaka bw'oderiva wandiba obulungi nendowooza engeri gy'osengekamu ebigambo matters where and how and what when Gashumba ye bw'aba akitunuulidde azze nagiraavuze muntegeeze mutabani wa Nadduli oyo atuli bubi ezo giraavuze mwe bannamawulire eva and eva njagala mbulya ddye mu Bible wali gyakkirizamu nga Gashumba omukristaayo ajjemu agambaka nti basirusiru mmwe akajjemu mu abaana b'emisota nakaakagobemu bw'aba akkiriza mu Bible etambula na actions where di era lwaki bwe mba njogera ku Gashumba n'okujja kwammwe ne mbaga nti ensobi yeno ne mutagitegera n'oyasamya akamwako reflection ng'ogiddiza Jakana Nadduli ne famire ye nina kwasamiza kamu mu ngeri eyeri polite niwankubadde nina kuga bigambo bikujjaamu sinza kera ncha kuga nti omugezi Gashumba it is impossible omugezi Gashumba ng'atoyolesezza bugwago wavu omugezi disputes ze tuba nazo tuzisisa ku mmeza noga nti ekituufu gundi yayogedde ku nsonga era oyo mugezi noga nti tumuyite atunnyonnyole tubuliddewa okwekutegeera kwe nadde nsuubira mu Gashumba n'atefaanaganako oli gwe nayogerako nalweyiso n'akera enkya n'ajereyo nga muzeeyi ne mutabani we nganze bansiba nappi ne muga nti eryo ddubu muntegeera eddubu likwata ekyennyanja kimu ne lyerabira nti wali fooro bwe kibuuka bwekiti nga kigenda n'amazzi nayo ligenderako abulamu amagezi eryo
so tukirize nti Bagashumba balina we basesetukira ne bava ku mulamwa ne beerabira n'ekintu ekituufu nga si baliko we basesetuka gamba basesetuka bwoga nti baliko wa bonna basesetuka enkola gye twetaaga mu gavumenti Museveni yali badde atandika nayo ge magezi ge yali yazze mu 98 n'agamba nti tuddeyo tubuuze ku bantu tusseewo ne referendum baagala nfuga ki ebitundu 98 ku 100 mu Buganda baga nti federal 65% bannayuganda basigadde ne baga nti federal 35% yali nampawengwa era oddo kinatwa report n'agimulaga Museveni mu buli olyomi bwe yalondamu 35%. Reason being ekyali emabega w'ekyo bannayuganda bayinza okuba nti bakitegeera olwaki yajja na decentralization yakimanya nti eggwanga wetugenda mu federal system bajja kubuuza bano where is your trace ekibatuuza mu ggwanga Uganda bali baddayo ku bujjajja obwabasembeza Buganda naye ne Buganda yababuuza mu 9 nga bakatuuka wano ebibinja bya bajja abantu 26 kwa 27 abataka b'obusolya 6 ne bawandika ebbaluwa egenda ewakagwa okumwebuuza ku nti eggwanga lino abazze tetubategeera naye balina mukunjawo ku bantu baffe tumanyi mwankole bwe batuuka 9 ne bawandika ebbaluwa ng'eva Mmengo ne bategeeza nti kopi njirina Gashumba oba tonnayo kwasamya kamwa njagala otegeera ebyo nze soogera bya birooto asigwibwako mpewo olwerere waita omwaka abo ne basembera wano ne bajja ne bagguka wano naye ng'ekibadde kijja kibatawanyeza entalo za Belgium okubayisa obubi ne mu Congo ne mu Rwanda ne basenko ne baga nti Ababirigi batuyisizza buki ne banoonya obuddamu kubanga mu trace yabwe bw'otunula gye baava eri mu Queen of Sheba nga bajja batambula ate baasibira Teeso ani Kalamojja era batwala olulimi lwa Luteeso kyova nti ate baava eri direct kujja mu Buganda eri tubalaba nga olulimi boogera Luteeso naye tubuuza ate baasala batya bajje mu Buganda awo wabadde wabula basinziza mu ntalo zaali eno n'embira gye babayisaamu Ababirigi okusembera wano nabuuza Gashumba Baganda bamwe bali 2 kilozi ne Kabaale Bushenyi ne mutindiga okuva egatuna ne musa ne muganda tusibidde Buganda novaamu ebigambo ekisinga tetwabasembeza tuwaliwo mbojjanyi yonna bw'aba yakyusa naga nti ndi muvandimwe bwe nkutula mu buvandimwe bwo kikujjako bubi bwo. Secondly eggwanga bw'aba aliraba akebere mu second schedule muganda waabwe ye yabasitula n'abassa mu constitution naye mu kawaayiro kali ake 10 chapter 3 bw'atunula oluwalo lwa ano olwa balubaga nti abaatuuka wano 1926 bonna babalibwa nga abajja ku lw'entalo n'okusenga kwa muno bali mu by birth go can rights. Museveni basitu n'abajja mu ekyo n'abaga nti mukwatiddwa kera muli ba Aborigines ekyo kya kiseera kyenga mulamu lindako lwanaafa bajja tandika n'amayisa gemba kugira nembaga nti mubeeremu empisa n'obukakamu n'obutuukirivu tusobole okutambulira waki Gashumba mu Kristaayo Kristo tuga nti okuva lwe yajja enjegeza amawanga zaakutukawo teri mu Efeso teri mu Ebulaniya teri mu Suuli yadde omuganda atya ffenna tuli ekintu kitya ekyo ye takitegeera Bayibuli agisomera nze ekyo takimanyi agamba Jakana bw'ayogera ku mpisa zaffe atuwalana era atukuba lwa ggwanga lyaffe ani yabaganga Buganda tebagobanga nina obuyinza obusobola obbagobawo nga Ssaabasajja Kabaka tannayogera naye tubuuza tubeerawo tutya in unity and diversity amawanga amangi mu luso lutya olumu kyeŋŋamba Museveni nti federal system ye yali egwana ekyokubiri munaamuganya ne mugamba nti mwe abavandimwe n'obuvandimwe bwammwe you are superior over other races time is to come Buganda ejja ttambula ne bategeeza nti mwaka 1961 delegation December 31 yagenda Bungereza nga babayise okugenda okuteesa n'okutunuulira butya bwe tugenda oyingira mu kigambo Uganda eyawashi Buganda ebuuza siteeke eyaffe mu Uganda eyo eririddawa bwe batuuka eri omuzungu kyeyatukola kyali eki yatussa mu dilemma situation n'atwega natubanga abataliiwo bwe naakeera enkya bwe nkuyita ku mukolo gwange nga wala nojja ku mukolo gwange naye ng'omanyiko Jakana yekka ne tuuka okubanga tusaavinga emmere ku mikolo nkola gwe yali baddampa okwanirizibwa nze nentandika kweyisizaako bwe ngaba emmere yange mbiso bwe ndikuyisaako bwe nti neŋŋenda wali nga sikulaga nti olina mugenyi wange
eyo dilema Bungereza yassa mu Baganda bwe twagenda direction y'abantu 13 Abaganda batugende babuuza naye bana abangeza be batuyise naye ndaba batuyisizaako buki ekiba kirimu ekikulu katuddeyo ewaffe tuyise ekirango kyaffe bwe baakumu bategeeza Governor Cohen era baali basindise Kut eyagezaako derekereza Muteesa ennyo omuga nti gwina okuba first president naye wano olw'okubona yawangangusa ku Ssaabasajja Kabaka baamugamba ensonga za Buganda gw'obadde osinga ozitegeera ddayo yaniriza ono Kut ate era ogezeeko okutegeeza ebigambo bino bibeere mu Baganda babitegeere bwe tugenda okwefuga bali bakomawo abava e Bungereza mu Lancaster Conference bakomawo wano bategeeza Governor Cohen saagala omala ebiseera tukomyewo wano kukutegeeza so si gwe okkiriza oba ogaane naye Buganda yeefuze oba nfuna bulungi twakitunuulidde ki bwe twatunuulira effuga Bungereza lye tuyisaamu n'ebyo byali etusindikamu ate yali amaze okutuwa bye wowe oteekeddwa okukwata mu direction ne tukomawo ne tugaa nti tetwetaaga mmwe permission yammwe kuba ffe twabayita mwajja ne tukola bukozi endagaano ffe bannannyini endagaano naye olwayo tugisiizi nze Buganda yeefuze ebigambo bye njagalamu by'okutegeeza Gashumba ne Kiriki yammwe ne Baganda bammwe akaseera kajja tuuka mu kunyigiriza okungi Buganda esale weegende Bungereza eva mu European Union Buganda ye yeesigala mu bannayuganda ekyokubiri ku kyo kye njagala ategeeremu bye bigambo bya Cohen byategeeza Buganda ne bannayuganda Governor yabagamba nti nsaba ku lwa Buganda kubanga bamutegeeza Bungereza nti faayo nnyo tegenda n'erwayo ennaku ezinaawera 5 bajja kulemerayo gezaako bannyonnyola Governor Cohen n'agamba ebigambo bino nti nja kukkiriza era Ssaabasajja okkirize ne bannabuganda bonna nga bwe bafaanagana babeeko kye bakkiriza okufiirwa ku lwa Uganda okuyimirirawo n'akuba enkyukira ye munaategeeza ne bano n'abaga nti bannayuganda bannange nga mmwe abali mu lusolo lugatta eggwanga lino ne jurisdiction yetugattira awamu mubeeko bye mufiirwa olwa Buganda okubaawo kwayo y'endagaano eyogerwako ensajja yali ey'ebigambo eyawa amakulu n'okukiisa Muteesa okuyingira mu kigambo Uganda Gashumba nga tonnaba kuba muto mu birowoozo n'ovaayo gye wano ng'oli bukunya ogambe nti ndi musosoze n'oteyawula magezi ki agalina okuwa direction eggwanga kimuteekeddwa okutambulira n'ogamba ndi musosoze nga mmwe abavandimwe tubalemesezza bingi era mwagala equal rights ku bujjajja ki equal rights nga musinziirawo tonneebaza nakwebaza Buganda kubasembeza ate oli mu kwogera nga mwagala equal rights Buganda ebanjizza ebyayo emyaka aga getugendamu ku Museveni nakimutegeeza lwatu ne mugamba nti awo weegendeze lwaki Buganda tekuwadde mulundi guno ne Busoga abo tuli hand and gloves naye Buganda ekubanjizza emyaka 3 mwegi ever since kakyoyingiranga ku ntebe Gashumba tannaba kutegeeza muvandimwe mukulu oli nti why Buganda ye yatusembeza naye ate mwe tusinga okubulukukira lwaki temuli gatuna lwaki temuli nkole gye musobola okuba nti mufaanagana akagambo ako njagala okassise mu birowoozo byo nga tonnapaaluuka obuuze nti Jakana anoonya busosoze Jakana anoonya kuzimba tubeerawo tutya ffenna ebbanga lyonna siwulya nkona kigambo kyenga kitanga akiŋŋamba nti wala neggwanga gundi mu bye nnayiga tekiriimu so statements zo Gashumba zimanye ne banne nti ziriwo okuzimba na kuteekerateekera ggwanga lino eryenji bwaneefula kye nnamusomedde nti mweyitanga muli bazibe maaso so nga ate mulaba ate ne mwefuula abalaba nga ate muli bazibe b'amaaso Gashumba ku bibiri olwaleero weefudde nti tolaba naye ng'olaba era ekituufu okimanyi ne muvandimwe omukulu His Excellency the President kubanga ebigambo bya Gashumba byayogera ne bweyatuula ne President naye nti bwe twadde n'omukulembeze twamuyitiddemu n'atutegeeza nti akakasonga katonotono nja kukamaliriza ne situnuulira repercussion ne zibaddewo wakati wa Gashumba ne Museveni mu nvuma gy'abadde amuvumamu ne mbaga nti bulijjo mbategeeza ebigambo nti abo beebamu tebasobola kwawukana bwajjeena ajja kubabega naye ng'abegera muvandimwe mukulu ebigambo ebyo byayogedde byampadde ekintu kirala nnyo n'ensijjukya mu 1995 bwe baali bakola constitution amendment president ye kennyini yategeeza Oweekitiibwa Tiberi Oken ng'ava Kitigumu era yali minisita atera nga member wa parliament namuga nti twaga tukyuse mu nkola eno ekigambo Uganda kino kiri too close ku Buganda bwe tubadde
tukiwulira bw'osoma ebyafaayo bino na bino bikusembeza wamu. Abaffe tukyuse ekigambo kino tukijje kusembera ku bali tukifuula enveera. Naga nti N ejja kubeera N yali eyogera ku Nairo ey'abali Blue Nairo. N'abaga nti V etambule nga Victoria gwe mugo gugatta Buganda wano. N'agamba nti E eyo Erigon. R n'aga nti Lwenzori. E yali Albert. Naye ng'ekiri emabega wa Museveni kyali kiti yakitegeeza Tiberioken lwaki ayinza okutwala ekyo naye babuuza Tiberioken bwe tukyusa ne tuva mu kigambo Uganda tugende mu nveera nti ye jurisdiction zinaakyukiramu nti nedda. Ate bwe tuvaayo ne tuba era tugenze mu nveera amawanga gaffe gakyuka nti tikimalira biseera mu paalamenti. Naye ekyali emabega wa Museveni kyali ki? Kwe kutunuulira omugga guli ogwa Nairo gujja gubagatta kwe bajja batambulira nga bajja beetooloola okumaamira amawanga gano 5-6 ng'akimanyi bwe tugenda mu kigambo nveera ne bw'onoogenda mu Kenya kyovula nti ye alemedde nnyo ku kigambo East Africa tayagala kigambo federal within Uganda. Gashumbi bye tabiraba oba yeewuguusa bwewuguusa. Ebintu biri bitwale bwoti ebbanga lyonna akulembedde abalina kyakusinzaako mu mbalayo ate era kitwala obudde buwanvu olw'okunyigirizibwa okungi mu bannayuganda okussaawo ebirowoozo ku byobufuzi okukeera nkya nti lwaki kino ye Museveni kye yakola Tiberioken. Oba nfuna bulungi. Kaakati Gashumba endowooza yaabwe egamba etya? Reflection y'owekitiibwa yakafa Magufuli gitunuulire mu incident eno. Abasiraamu bayise obi nnyo mu Tanzania okutuuka okukera ne baleeta ne resolution egamba nti okusinziira ku baakolimidde pulezidenti waffe omubereberye abasiraamu baamukolimira nnyo. Naga nti atuteeka resolution egamba nti bw'obanga oli mu Katoliki nga gwe okutte nga okkiriza mu Bayibuli wonna deputy wo musiraamu. Bw'oba musiraamu nga gwe akutte deputy wo ateekwa kuba wa Bayibuli. Onfuna bulungi? Olwaleero kaabatiisizza ne Magufuli mu layini y'abasiraamu tabaddeemu yabadde atunuulidde eggwanga ly'okusinga. Naye abasiraamu nga balaba nti amulina vice wammwe. Olwaleero pulezidenti aliko mu ki? Musiraamu. Webale nnyo. Reflection tugikyusa olwaleero. Gashumba bw'atunulira reflection ya pulezidenti ng'akadde agenda n'ebisobyo biki? N'oli akimanyi nti ddala tubanyigirizza kuba nage mu ntandikwa abaddewo ng'abuuza tetuyinza kubanga Abaganda tebaliiwo. Abaffe ne dynasty gye boogerako eya 50 years plan to 100 years plan. Naye babuuza tunaabeerawo tutya nga Museveni gw'ogenze ensobi tuzebeera ne ssente tuzifunye kubanga Gashumba musisimuka we nga tebalina mulowooleza mu bino bya kyennyome. Akasente kangi ke yafuna mu baamawanga nawe ke bayogerako mu kusagaza ez'obunyazi bw'ensimbi n'abibuzaabulizaawo n'ebyo badde bayogerako nga ziva mu State House kubanga mu mbega mukulu ku sayidi y'omuvandimu omukulu. Naye babuuza tugenda sigalawo tutya wakati w'ebibiri nga mukama waffe agenda ani? Kyovula nti wakyaliwo n'embuuzi evaayo mu budde buno. Vice President nti bazambabazi baalabye kali nti okufa kw'oli kwaleese ekizibu. Bwe wanaabeera Vice President nga Muganda incident n'egwa n'aba Museveni afidde mu buyinza kitwala microsecond okutaliating ebintu n'ebiddawo gye biteekeddwa okubeera bye bayonoonedde emyaka 3 kwana. Kaakati bano bakyakaabo bakyawoggana baagala muvandimu oli akkirize bakyuse. Olwedde mu constitution mwe muli nga muli bannalwanda n'abalundi mwabassaamu nga mwenna ensi 2 muzirina ezammwe neera bitundu 65 ku buli 100 eggwanga lya Buganda twefaanagana n'abannalwanda n'abalundi bali. Bw'obanga tonnema kubeetegereza nnyo era boldness ya feesi yaabwe yeekola ovo ate Omuganda tekola ovo. Ebamu ka box akatonotono naye tufaanagana nabo bannansi nga ba aborigines mu Buganda bangi era babateeka mu constitution. Naye bo baategeera ennyukuta ya Kristo gye yagamba ti bw'ogenda mu Befeso fuuka mu Efeso, bw'ogenda mu Bagalaatiya beera ekyo ne mu Basuuli teri mulundi yeekize ku Baganda. Era tuyinza kukkirizana nti abalundi baawaawo batuyisizza nnyo bubi. Waapi tufaanagana ekyo kimu baakizuula. Ekyokubiri ne baadoptinga empisa yaffe. Ani abanyeenya? Ne mu constitution babaddemu teri abaliko. Baawano.
Lwaki Bagashumba? Kakati okutya kwabwe kuli ku myaka gy'ono kusereba. Bakyuse ekintu ekyo babeere nti ffe tuli baawano tetuli beeri temuyinza tusiga okula tutwala Rwanda akaseera kali bakatuusa. Ekyo kyagamba yes kyagamba ne kyu yabwe nga bwejjeetambula kyekibatawaanya obwongo naye bato mbirowoozo bato buto. Ekyasinza okuba ekibi n'ensobi kyekituufu okusembayo nga watandika na nsobi. Ku ludda lw'eddiini kibeera kirungi nnyo ekitundu 10 Kibayibuli kyega nti mugwenga muyimukenga. Naye ate ku ludda lw'ebyobufuzi tokulembeza nsobi n'osembyayo kirungi naye ng'ekirungi kyate kiddawo. Bwe tubitunuulira biddawo abaki? Yayogedde ku bannayuganda abasafalingibo abattibwa abasibwa olw'obwereere abatunuuliddwa obusiraamu ne babatta. Gashumba tabyogerako. Anoonya kimu equal rights. Equal rights ng'okyazinoonyeza mu ggwanga eddiini weeziri equal rights basse basiraamu bazze babatta. Tannayogerako ebyo nti n'abasiraamu baweebwe ekintu kyabwe takyogera. Abaamuka bubaamuusi bwe bikola. Gashumba obwongo bwe yabutaddemu kenkyanaga nti ddala bwe mbanka ne equal rights Abaganda kinnakubuuza equal rights zaabwe ku byabwe ebitali bigula ebbali byawano byaffe ebiri mu ndagaano. Era ennyingo 15 yonna Museveni alina gisitwa bukolokolo n'agize endagaano y'olwenda. Gashumba tabyogerako. Babba mataka tabyogerako. Banyigiriza Baganda ku byabwe on property tabyogerako ebyo. Agamba kimu equal rights. Equal rights ozaagala ziragawa ku ggwanga litannatereera. Tonnagana muganda wo mu actual sense reasonable factual to be told nti abaayidde kituufu bw'oba olemeddwa okutegeera ebigambo bya Jakana Nadduli ng'okyakana equal rights nkulaba ddala nti okyaliira mu bali abalooleza mu nveera. Nze bwe nkulaba Gashumba muto mubisi era tuyinza kukena kyanonkema nonga nti nyiza otuula naye awaapi muto nnyo mu birowoozo mbe nno otuula nabo si y'oyo. Tosobola kukubaganya birowoozo bwe ba debate kutuula na Gashumba. Era alina kubeera eyo n'awogana gy'abeera mu mitala wa kamera ewuwe ne kali kasimu ka Uganda ke yali atandiseewo naye okugaga nti tutuula ku debate ate birina okwogera nabo si Gashumba mu ntegeera mubisi. Ebigambo by'okwesa ntomba ijja kulowooza nti oba waliwo obuzibu bwonna bwolina with Gashumba. Tebwali baddewo naye ate bweweefula okwesiriwaza n'oba gwe ne wetwala mu kifaananyi nti ndi musiru nammwe mundabe ate mba nkwagaza ki? Olemeddwa okwawula ekigambo nti tusosolwa n'ekigambo nti batuwabula. Ebibiri bifaanagana ebyo bifaanagana. Naye nze kantegeeza abanonda ekifaananyi kye mulimu muli kifaananyi kya painkiller. Ebbanga lyonna painkiller akuyambako kaseera naye side effects ziba nnene. Bwe bukulembeze bwa His Excellency President bwalimu emyaka 4 naye ate Buganda sajjale eruma naye ate efundikira ewonya. Imagery nnungi nnyo nti painkiller oli na side effects akuwonyako just for a moment naye side effects mpitirivu. Wano Buganda tuli sajjale. Sajjale Uganda eyenkya